nyongera okubeera nga temba buuzaako buli omu gy'osinzidde okubeera nga te ogoberera Fahad Pro UG gwe mukutu kwoli era nga wano twewayo okubeera nga te tukutuusako amawulire ag'enjawulo mu bitundu by'eggwanga yonna yonna ssaako n'ebweru w'eggwanga era alist buli mawulire gonna gonna agabeera gaguddewo tuvayo ne tubeera nga te tukusunirako ko ka bite n'obeera nga te obeera well informed ku nsonga ezibeera zitambula nabo kityo ensonga zengenda okubeera nga te ntandika nazo nsonga za mwana w'obuwala omukyala abambi yabadde amanyikiddwa nga Martha Ahumuza era ng'ono yafiiridde mu bbala ebadde emanyikiddwa nga Majinwa oba Mejinwa awenjogera ssaawa eno ebbaala yawumuziddwamuko until further notes okusinziira ku poliisi yavuddeyo nebeera nga ate etegeeza negamba nti omuwala ono okusinziira ku kye basanze mu postmortem oba ebyavudde mu ebyo nga bamaze okubeera nga te bamukebera nga bamaze okubeera nga ataafa kigambibwa mbu yasangiddwa ng'okufa kwe kuyinza okuba nga kulimu omukono ogw'enjawulo. Ripooti ya poliisi nayo ejja kubeera nga te ngikuleetera mu maaso awo naye osobola okubeera nga ate ogyewulira kakati nsobodde okubeera nga te nkufunira akatambi ku bimu ku ebyo ebyasembe ku bulamu bw'omwana ono. Omwana ono akavidiyo ako nga bw'okalengera ku screen yabadde mu bbaala ya Mejinwa era nga mu ndabika ye alabika yabadde tali cautious era nga mu vidiyo eno waliwo omuntu omu ataategerekese eyamugjeyo awo era ekyazeeko awo kwe kubeera nga te bakuba ebirango nti omuwala ono yafiiridde mu bbala y'Emejinwa. Ngenda kubeera nga te nkuterawo akatambi ako osobola okubeera nga te olaba embeera nga bwe yatambudde sayidi ezeyo naye nga banaye kino kibeere kyakuyiga abaana ab'obuwala mwegendereze nnyo atleast totambula bw'omu naddala obudde obw'ekiro osobola okubeera nga tofunayokko omukwano gwo gw'otambula naye funayokko abantu bonga babiri basatu osobola okubeera nga te otambula nabo for your safety list senga wabeerawo ekintu kyonna kyonna ekigezako okubeera nga te kibatuukako atleast musobola okubeera nga te mugezako okubeera nga te mulwana oba oliawo muyinza n'okubeera nga te amaliriza musimattuse omu ku mmwe oba abasimattuse nabeera nga ate adduka nabeera nga ate ayita obuyambi so byo byonna ebyagenze mu maaso sayidi ezeeyo mwewale nnyo okubeera nga ate mutambula mwekamweka naddala abaana ab'obuwala naddala obudde obw'ekiro kubanga ebintu byo si byangu nakamwe nabamba gyeyo ngenda kubeera nga te mbatwala ne mu nsonga za Elshama Sessaze nazo ziganye okubeera nga teziva ku mmeeza era nga buli lukya kojja akyeyongera okubeera nga ate awanda muliro naye ensonga ze nziina ngenda kubeera nga te nzikuterawo awo tulakalira bino byonna ngenda kubeera nga te mbikutuusako tugatteko mu butongole subscribing akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga te kaku alatinga buli wena bandeese video nkomona amawulire amala mangi temubaawo kati omuwala ayingira asookera mu bbaala anywa wamala okunywa ng'agenda mu ttooyi oyo omwami Eddie abadde yava ku mwenge gwali gumuyisa bubi n'aguvaako ng'omwaka gumu kitundu emabega naye abamulaba babadde bamanyi alina tempe embi avaako mangu sikuba like alina tempe embi kigambibwa mbu omukono gwe mwangu okuba omukono gwo nga gwo mukiga gwanguya okuba omuntu oba okuyomba mangu era waitress bamutya avaako mangu kati oyo mwami ng'avaayo agende omuwala ng'ava mu ttooyi tetumanyi oba anti abase bagambye drink yabadde poisoned naye nga omanyi singa Kampala yaggwawo oyingira ebbaala ne baliwa shots tomanyi oba giraasi evaawo abantu ne banywa kati ekyo kyosha tukimanyiiko wafuluma ng'akwata oyo omwana ng'amutwala mu ofiisi Edward Mugabo oyo ye Eddie ng'amutwala mu ofiisi wamutwala mu ofiisi kyetuwulira kamera ziraga nga bayingira ofiisi n'omuwala after some time Eddie alabibwa nga ajja adduka emisinde ebweru agamba omuwala akoze eki azirise yes kati tumanyi oba kamera ez'omunda poliisi yazifunye kuba bagamba ensonga lwaki bagaddewo baagala baleete footage kuba katono waba akola mu accounts kizibu okuba nga teri kamera ya munda omwo era mweri baagala manya ki ekyabaddewo oba omwana baasose mukozesa teri amanyi kyova Eddie bamututte munda kati Eddie wawogana waati awo muzenwa nga woolagidde bulungi Somero Road biki awo waliwo kitante eri wali Kampala hospital oba okimanyi nungi nnyo mu kuzaalisa eri kumpi awo kati nga bafuna ambulance nga omwana bamuteekamu nga bamutwala Kampala hospital okeri nga bampronouncing a date iyo Wednesday night mbu
mu history omwana yabadde drugs asikosa bagamba mbu abadde akozesa drugs abadde azikozesa drugs ne drugs za birundi mingi cocaine bichika tetumanyi oba yabadde akozesa drugs ekya poisoning tusobola kiba tusuubira oba gyekiri era buli omwesira alitadde ku drugs naye nga ye n'abantu abamumanyi bagamba abadde mukozesi ada akozesa nnyo ezo drugs kati mulimu n'okuwaayiriza mbu kati mezono nga webadde bbaale tene ate naku zino kimanya abaana tebakyakola bali ku ssente z'abazadde baabwe abasinga kati spending emitwalo 10 ku 10 grams tekiruma mwana nnyo kuziwaayo era kigambibwa oyo cocaine yali mu kutambula ennyo era abasinga bagitaddemu eyo complex ate waliwo ne story endala egamba mbu yafunye blood clot due to anxiety ate okola n'okola google your blood clot ejjanga either you're so excited you're so happy oba ng'onyiize nnyo. Bino bye bimu ku bintu ebyakazuulwa ku nfa ya mwana muwala Martha. Bino bye bimu ku byakazuulwa ku nfa ya mwana muwala Martha. Ekisooka bagamba nti abasawo bwe bamukebedde bamusanzeemu ge bayita omuzungu zayita spams amazzi g'ekisajja. Bati abasinga ne bagamba nti bamulepinze bamukozeseza bamutamiiziza. Naye nze ngamba nti ekyo kisoboka ku muntu yenna asobola okuba before nga yabadde tannagenda mu kifo ekyo ku mmezo nga bamaze kwesanyusa n'omuntu we oba n'omuntu yenna nga of course balina okugasangamu. Ekyokubiri bagamba nti ebyokunywa bye babitaddemu obutwa. Obutwa obwo gwe gwakubye omutima gwe ne gwabika obutwa. Ekirala bagamba nti mbu bananga kugamba ombu mukasankolinga ennyo mbu Martha ayina we yasookedde okunywera omwenge ne banne. Ayina we yasookedde okunywera ne banne. Kino abantu abadigize oba abanywi b'omwenge oba abakyakaze bino babikola. Asobola okunywera mu bifo binna mu lunaku lumu. Nanywerako wane sawa nga 2 ne bavaawo. Ne bagenda ku bbala lya wale walala nawo ne bavaawo. Ne bavaawo we bati nanywera mu bifo nga bya mirundi enna. Kati kigambibwa nti Martha yasose kunywa ne banne mu kifo ekimu. Kati boyfriend kwe kumukubira essimu nga boyfriend ali ku mmezo. Namukubira essimu nti jangu onsange ku mmezo. Era Martha nasiibula banne n'agenda ku mmezo. Mbu ku mmezo yadde yakatuukawo n'afeyintinga. Banange bino byambu mbu temuntuuza mu bigambo guno omusango omunene olaba bagadde bbaala namba mu ddakiika mu ddakiika. Okay, mbu n'afeyintinga era mu kufeyintinga we bamujje ne bamutwala mu ddwaliro gye yafiiridde. Okitegedde mbu alina gy'asobola okunywera kati babuzaabuza yabunyweredde obutwa yabunyweredde eri gye yabadde oba yabunyweredde eno. Ekirala abaana abawala bannange mwegendereze bannyinaffe mwegendereze baganda baffe abaana abawala naddala mu abaana abawala abalungi abalabika obulungi abalina zifiga abalina nyashi bannange mwegendereze. Ono Martha badde yakagraduatinga last year mu December abadde akyali muwala muto. Bazadde we bandisinze okumwegomberako okumwagala okweyagalira mu bitabo bye byonna nga bagamba nti no muwala we yafiiridde mu bbaala atalwaddeeko abazadde batajjanjabyeko mwana waabwe. No, oh my goodness. Ne mazima ddala olaba otya omwana wamu n'abantu bannaye bagwamu n'olaba omwana muno nga ali mu kunywa egiraasi gyali mu kunywerako gy'otaddemu obutwa nga nawe okimanyi oli wali olaba ng'okimanyi nti byanywa ebyo ebigenda okusembayo mu bulamu bwe. Mukama Katonda bwakedde nno munnange ng'olulala naye leero lwakedde bubi. Waliwo amawulire agabuutikidde social media. Omwana ow'obuwala yavudde mu kikomera ng'alina ebirooto ng'omwana w'omuntu yenna omulala wafuluma ekikomera ng'alina ebirooto oba nga gwe ofuluma ekikomera ng'omanyi nti ojja kudduka esanalwo olina ebyokukola bingi mu maaso.
Ngewe kigambibwa nti essaawa y'okufeerika ebibuuzo ate teri muntu alimanya ddi walizaawa kati tumanyi munnaye Mungu kyatuteekedde mu maaso eyo. Naye nze wano okubategeeza nti ensi mbi baganda bange, ensi mbi. Mukasale mbagambye ensi mbi, ensi mbi. Tebereza okukwata omwana w'abandi n'omuwa program ku ssimu n'omugamba jangu onsange mu bbaala. Omwana w'abandi n'ayambala makeup, n'akuba makeup nga manyi amuyise muntu we yeekolako. Naba ne programu z'abanne endala n'azigaana agamba ngenda kulaba James, ngenda kulaba Abe, ngenda kulaba Maria, ngenda kulaba Teresa. Sijja kusobola. Nga kitegeeza obulamu bwe bonna abuwaddeyo ne time ye alina sisinkano oyo ali mu programu ye. Omwana abandi najja ng'omanyi kyanywa ekimuwoomera ebbaala gy'asinga okwagala n'omuyitamu eyo n'omufunira ekyokunywa kyennyini ekisinga okumuwoomera naye ng'olina ky'otaddemu. Ng'okimanyi bulungi nti egiraasi ajja kunywayo emu 2 3 4 agenda ennyindo gye zirembekera mukoka mumuleke mu bitooka omwana abandi. Nga kino tetwebuuza ogenda otuuka ku erikola ekintu ekyo omwana abandi aba yakkoola, aba yaggattika, aba yaggaana, omuyinako bujja. Kiki ekituusa omuntu okukola ekintu bwe kityo? Kiki? Ensi mbi baganda bange. Ensi eno mbi nno, mbi. Wano nno abazadde mbadde nsaba mumpe ku matu gino miramwa gyange. Abazadde mumpe ku matu. Tulina obuvunaanyizibwa oteekateeka abaana tunnabawa oba bateera nseeno embi. Tutya. Twala akadde obuulirire. Twala akadde osomese. Twala akadde ojjukize omwana wo ebibi ebiri mu kukozesa ebiragala lagala bye twandiyise drugs. Bwe twogera ku drugs abamuyinza okulekayo ekika kye bayita eky'omwenge. Kuba omwenge mu nsi gye tusibuka kye tulabanga eky'ebbeeyi. Era ffe mu nsi gye tuwangaliramu ez'ebulaaya bakirambika lunwe nti omwana waweza 18 akkirizibwa okunywa omwenge. Kino nno kimunaye kituleetera okulowooza nti oba omwenge si draga, naye ng'ate omwenge draga y'amaanyi oyinza n'okwesanga yesinga okuba eya tabbu. Tubuulirire abaana baffe dangers eziri mu kukozesa ebintu bino. Nze kamwa koogera nnyo omwenge nesandizaze mwana wange kunywa mwenge. Obuzibu bwensanze mu mwenge siyinza bo batottola. Nensanzeemu challenges nejjusa kinnayiga omwenge. Wabula Katonda ebbalayi gy'ayinza okunkuba n'omutaba nokwata ekkubo lyerimu. Bannange, that will be a nightmare kuba omwenge draga y'amaanyi ate embi. N'ebiragalagala ng'omwana omanyi n'ebiragalagala byakozesa mayirungi, enjaga, cocaine, simanyi nyosti, ebyo byonna buulirira omwana kazambi ali mu kukozesa ebintu ebyo. Kuba bwe tukozesa ebintu bino ebiseera ebisinga obwongo bwaffe buba tebutegeera. Ebiseera ebisinga tubakutwala advantage tukozesa ebintu bino ne batuttira mu bintu bino. Omuntu bw'ategeera nti owoomerwa akenge kabbiya mwateeka, owoomerwa amayirungi kwasteeka obutwa, nti cocaine ice ng'omwana abaluka mutwe. Mubuulirira abaana the dangers of drugs. Abazadde tunnabateera nsi kuba ensi nga mbagambye ensi mbi nnyo nnyo. Imagine okuziika omwana wo nga tannaweza myaka 25. Kuba ndabye omuwala tannaweza myaka 25 naye agenze tumulese mu bitooke ekibagenda muleka mu bitooke. Omwana owo tannaweza myaka 25 n'afuluma ekikomera nga papa si waliwo amuyise just nga buli lunaku lw'olusemba. Awo nno mbadde njogera ku butwa omuntu okuteera ekintu mu kyokunywa oba mu kyokulya kuba kigambibwa nti basuspectinga, basuubira, bateebereza waliwo yatadde ekintu mu kyokunywa kye. Abalala bagamba nti bamuwadde ebyokunywa ebitatuukiridde. It could have been an expired drink. Emyenga gino mujje muziraba abantu bakola zi whisky eziri fake. N'aba police ng'ekoze ekikwekweto naye ku bantu bakoze zi Bond 7 oba bataddemu mazzi
ba break food wa motoka bayenga ebitwa. This is why nze muntu asinga okubeera against abantu abatunda ebintu bino nti byerusa abakazi nosanga omuntu yasoma naye mbu omuntu akutabulira ebizigo chemicals agenda okwesa zozimanyi ne weekanga ngogenda kufa ogenda funa skin cancer. I am against abantu aberusa abantu kichokola banze sirangira muntu yenna atunda bizigo byerusa olw'ensonga obuyigirize bwolina bwenkana ki otabulira omuntu ekizigo akiteka ku skin pigment ye ojjawa obuyigirize chemicals zotabula equations ozijjawa n'abasinga diza S4 dropouts nembo atabulira ekizigo kiteka ku mubiri skin cancer bannage. So tuze tulabe ebiseera ebisinga nti no government ya Uganda ba police zekola ebikwekwe tungesanga abantu nga bakutte emyenge bagibandisi Uganda wala jali fake bichi byonna ninge ekireta bino byonna bwavu munsi abantu beyiya dema abantu je beyiya tebateeka obulamu bw'abantu mu danger. Omuntu okuba obwavu bumbutikidde nga atandika kuteekawo company yakugamba bukankole bond 7 oba tadde musulo gwante oba butwa oba maziga bega gabatuli n'ateekayo ekintu nga kugamba alina okuyiiya ekintu kyateeka mu ccupa nga kyefaananyiriza ng'ekyo kyewandibadde ogula nga kiri mu ccupa eyo. Bwe mba njagala bondi 7 oba Tusker nina okunoonya ekintu ekifaananira ddala nga Tusker nkitabule nga n'oli waba akitunuddeku mazima Katonda mugula akitwala. Bwe mba ncupula maziga alw'enzoli n'amazzi bagacupula ogalabira ddala gamba negana ag'empiso olabira ddala omuntu gacupudde amazzi nti lw'enzoli naye nga wadde omuntu obuto amazzi agali contaminated. Obwavu bungi n'ate obwavu toledde abantu okubanga gye babulwanisa bateeka obulamu bw'abantu ku risk basiisa obulamu bwaffe. Amabaala njagala babuli abaganda bange abali e Uganda 7 ku buli 10 amabaala osangamu eccupa eri fake ey'omwenge naddala eya whisky. Nabo tebamanyi bituufu bye bagula oba bajja bagigula ku ddiiru. Osanga omuntu ng'atunda mwenge mu bbaala naye ng'omuntu ono ayinalo egulamu ku bulooka atunda omwenge ku layisi. Gwe weebuuze lwaki atunda omwenge ku layisi ogwo ng'ositookinga mu bbaala. Ogukebedde bulungi omwenge guno gw'otunda ddala ogukebedde bulungi oba guli ku mutindo ogunywebwa. Naye obwavu nti ne nannyini bbaala bafuna baddiira n'anoonya omwenge oguli feeki naye nagukebedde tagutunuulidde oba mwenge mutuufu. Kati bbaala n'agijjuza ebyalayisi wasobola okugamba ebbaala nebanga erimu ebyalayisi kuba byasobola okwafoodinga okweyimirizaawo naye nga tamanyi nti n'abantu bagenda okuguwa ate biyinza okumalawo obulamu bwabwe. So waliwo ne gundi egamba nti omwana ow'obuwala oyo yandibanga nywedde omwenge ogutakuntana kuba na mulembe ogubya kiwandiyo mbu n'omwenge gwabadde fake. Naye kye neewuunyisa bino byonna nga bigenda mu maaso nawulidde nti ebbaala baliggadde. Alright, era nze nda kubuuza ebbaala lyaggaddwa kuba omwana yafiiriddewo oba mwana mwala yafiiriddemu lwaki seeta hayi sinzigale? Tukole tuti wajje wandisinze okulumwa gy'osuubira omuzadde gy'asinga okulumwa nga tulina abazadde babiri. Ani asinga okulumwa? Omwana yatolose ng'avudde ewaka n'agenda anywa ebitamiiza n'atadde angulu. Naawe yakwata omwana n'omwesiga n'omuwa essomero limubangule ne bagamba nti yeetuze. Wawe wandiolowoozeza nti omwana wo wagyali institution ki mu kuzina ebbiri w'osuubira omwana wo okubeera safe mu binywero oba mu ttendekero ly'enjigiriza. Nasanyuse nnyo nti poliisi yaggadde ebbaala njagala batuwe ku updates y'ennannyini bbaala. Okuggala ebbaala tekimala ne tukkirize nti kati ennaku zino bannannyini mabaala banene tebakwatwako nti okuggala bugazi bizinensi nekibeera bwezi nekisi nekiggwa kityo. Seeta hayi lwaki tebaaliggalawo until further investigation? Nsuubira omuzadde yatwala omwana ku seeta hayi alumwa nnyo kuba yali asuubira kyekifo kiri seefu omwana we okubeerayo n'omwana we baamumuwera mu biveera. Lwaki seeta hayi sinzigale? Poliisi lwaki essomero lya seeta hayi lyakafiiramu omwana temwaligala until further notice? Bino nno kati ate awo kigendera political. Wano wekitugendera political nti system era ekyali corrupt. Mulimu omuntu ayinza okudipana ssente ng'omwana we afiiridde mu ssomero ebyenjigiriza ne bigenda mu maaso as if nothing has happened.
one ship fell off endala nga zigenda maaso naye nga wo ye ava ku mugando n'afa essomero ligenda maaso as if nothing has happened olwokuba basobola okubeera nga babiitinga system abateekeko ku kasente. So nze mbadde njagala ng'ebbaala bwe mwali siibye ne muliggalawo temuggala bbaala lyokka mwarwesitinge buli muntu yenna yabadde mu bbaala eyo mumukwate muba investigatingeko nga bonna bali munanyiniyo buli mukozi yenna ayingire munda ya osanga onoofunayo ko waitress akubulira ekyama nti emenge tugula gya ddiiru bwe mutaakola ekyo temujja kufuna mazima okugala edduuka temujja kufuna kituufu. Oyinza okwesanga nga supply oyo asuplayinga mu bbaala emu asuplayinga mu mabbaala abalala mangi kati gwogadde ebbaala naye watyanga ebbaala lino ligula ebyokunywa ba whisky ali fake nga supply omulese mu system agenda kudda ku non-v kitegeeza tukyalaba emirambo mingi egigwa just in case oba singa kituufu nti neemenga omwana yanywedde mikyamu kuba supply akyali mu mainstream atambula bbaala ku bbaala suubirayo emirambo emirala okudropinga awo ekiwundu okibiseeko bubisi oba okiwonyezza okitangidde. Essomero bwe kiba nti nno wanaabyawo n'omwana omulala afa mu ssomero eddala oba afudde mu muliro amasannyalaze gamukube n'afa kitegeeza essomero lirina okugenda obugenzi institution erina okuproceedinga mu maaso naye omwana w'omuntu talina nnyo kigendererwa nnyo kyakusitopinga bigendererwa bya ssomero eyo yensi gye tulina okutambuliramu. Ebintu bino eby'ebbala byava dda nja kubazzaayo ko emabega AK47 lwe yafa baatugamba afiira mu bbaala lya Jeff Chiwa emboozi n'ejjambu AK47 bamukubye agudde mu kiyigo AK47 akoze bw'ati mbwe ebbala ya Jeff Chiwa mbwe asikaali adduse kaguno gwaka AK47 obulamu bwe bwaggwawo bwe guti bintu by'amabaala naye nze singa nali IGP ebiseera ebyo singa Jeff Chiwa alaba omusana nannyini bbaala Jeff singa toddamu kulaba omusana tosobola kubanga waddamu okulaba omusana singa zinaliwe IGP w'ebiseera ebyo nga gwe nali nannyini bbaala ne lifiiramu omuntu muteekeeko nnyo kye bayita amaanyi ku mabaala muteekereeyo ddala amaanyi ku mabaala n'ekirala abakyala kano kammwe lekerawo okulowooza nti nno omusajja aggulira ebyokunywa ye mugagga. Mulimu omwana ava mu kikomero oba omukazi ava ewaka ng'anoonya mujasi musajja amugulira mwenge. Eno drug gye baggulira si ekigenda okulaga nti nno omusajja mugagga. Leka kwefuna nti olina price tag nti oli waggula ecupa za bbiya oba eza whisky nti yakusaanidde ogyamu ecupa za bbiya oba whisky. Mulekerawo nnyo mentality erowooza ebyo mbu byokusabiriza ebyokunywa abantu ngulira ekyokunywa n'okkiriza omusajja okugulira ekyokunywa tomumanyi na kumumanya naye olwokuba abasajja nabo baayiga nti omukazi waliwo abakyala gw'ogulira ekyokunywa n'otwala n'osika busi ku matu n'otwala. Muva liwinga gye muva ababakuzizza mubeere mu mindset egamba bannange I'm not worth one bottle of beer or whiskey simanyi cocktail bebagira ne cocktail olina akusika busi ku matu. Mulimu n'omuwala alowooza nti nno okumanya okugaginga obugagga bw'omusajja yenna it has to be that man who can afford buying you drinks nti oyo mugagga mu bbaala. So tova waka ng'osuubira mbu nno ogenda kubeera ng'ofuna bya bwereere especially wabeera ettamiiro kati nnaku zino abantu batambuza ebyo bayita ebiragalalagala mu biwulira. Cocaine has become cocaine e Uganda. Edda nga kyesitta zebakubuuza cocaine yavaawo naye kati buli muyimbi gw'owulira mbu nkozesa bubbalaafu ne bwavaawo. Nedda nga tuyinza kuwulira just bintu ebyo mu bbalaafu cocaine abaana balina empeke z'ekisita ze bazitambuza mu makiraabu n'ebino ebyo edda tebyaliyo amabaala security eyimiridde ekyoyingiza bino byonna bino drugs biki n'osanga omuntu ng'ayingiza simanyi cocaine mulimu amabaala g'empuliri ye Uganda nga go specifically abantu beemanyi nti wabeera cocaine bwe wabeera ice ne batwala balukuti nga abaana b'amasomero abato emitwe gigenda kubakuba mugenda kuvaako waya mulindeeko abaana bo bagenda kuvaako waya mulimu amabaala e Uganda nga specifically omwana agenda okuyiga ice abo nabo mubalinda obukiki gugenda kujja nga bafa gye ziri muzimanyi mugenda ziteekao mu comment ne bagamba mbu bw'ogenda ewa Shaani waliwo gw'empulira gwe bayita Shaani mbwe wasibuka cocaine mbwe bw'ogenda ku Kiseminti ku bbaala bweti ne bweti bwe wasibuka cocaine. Abaana b'obuwala mukendeze ne kubikubwaya
eda waliwo abasajja abakwesanga ebingo omwana obuwala kale kinene nnyo anywa kasiga nengo kasiga kasiwaza omwana okukola banga akanywa omwana ayinza okunywa ecupa za kokuteyiro eri wanywa simanyi sisha ebiragalagala mukendezeeko bye mufeffetta bamaama mukendezeeko n'ekirala genda kuko mu kirabu n'emikwano gyo kyekikutwala mu kirabu olwannamunigina nosanga omwana n'ove waka wekka mubagenze kulonda kubo nawe ogenze kulonda kubo mu kirabu oliwo wekka kwene ensimbi gye mbagambye ensimbi so singa obakoko ne mukwano gwo kwali temunywa kuwemalamu let everybody be somebody's keeper mu society etambuliramu buli wobira ne chaliwa abere nga asobola okusuulirayo akanguba n'agamba nzize ne chali wange nga nsobola okubeera nga nteekako ku liiso omusajja amukubya akama mwetegereza amutwala wa lwaki amuwa omwenge omubikkuli temuddamu okunywa myenge mibikkuli omuntu akuwa omwenge omusumulula abeera mutemu gulaba omuntu ng'akutaddemu ekintu kinna nga kisumulule tokikkiriza bannange let everybody be somebody else's keeper buli omu alabirire munne ensi mbi sijja kusukka wano kibi nnyo ekyokuba nti omwana yafudde tanamuzaala myaka 25 nsaasira abazadde abafiiriddwa omwana ono naye nga abagenda mu night clubs mwana mwebeerere mu clubs abamafiya ojja kufa bagale bugazi kirabu omusajja agulewo kirabu endala naye nga gwogenze nga yitasibiddwa kati owulire ekyabaze kyempulidde mu kirabu yaggaddwa naye nga tusinga okwata abakozi n'obasiba kisinga okugulawo bizinesi sente yekola sente ajja kugulawo endala so abaana ab'obuwala mu kirabu mbere vigilant nnyo togenda wa muntu gw'otamanyi abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.